mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwasuze mutya abagi following abagita Fahad TV giwano bani updates ezinavaayo bana amawulire agamu kwagaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Waliwo story training ku social media yakadama gwe bagamba bona abadde nga yeebaka n'embwa abadde yeebakanga n'embwa era ng'ono munna nti yafudde. Abantu bangi bavudde nga boogera ku nsonga zino nga bagamba nti yo tebadde embwa wabula kibadde kikulekule kibadde kisitaani mukyabadde nga yeebaka naye nabagamba nti abasajja abawarabu abasajja abawarabu abo balina ebintu byabwe bakolako ebitategeezeka. Kati waliwo gwe nalaba nga ye akeera ku oba kuliisa misota. Abaana bangi nnyo abagenda kujeeyo naye nga bakomawo Uganda bakanyaga mu bantu baabwe nti bale tukuba kyeyo naye abasinga babeeramu ebyo bintu bye nga bakola baba mu kuliisa misota, baba mu kwebaka nambwa, baba mu kwebaka nampalaasi. Osanga omuwarabu nga yatumya kadaama nga yamutumya kukola bintu ebyo ogenda otuukayo onoonya emirimu gye bakola nga bagamba ogwo omulimu gwolina okuba nga okola oba oyagala akasente. Tukira sometimes ebiseera oluusi eriyo abantu baki abagenda okukola ng'embeera si nnungi ng'embeera mbi ng'omulimu gwonna gwasangayo alina okuba nga akola ki agukkiriza kubanga ate bwagugaana ng'ate abe babijja kuba bibi. Abasinga mbeere banyikiriza okubanga bakkiriza emirimu egyo gye baba basanzeeyo naye ng'oluusi gisinga sometimes tegiba myangu kubanga ebiseera singa gy'oluusi abadde Uganda nga temanyi mirimu ki gye bakola mulowooza bakola ki mulowooza bakola mirimu gy'awaka kusiimuula koza bintu okukola biki naye nga si bye bakola. Abasinga babisirikira eri bangi nnyo abakeera okuliisa emisota, abakeera okuginaaza, abakeera okunaaza embwa, abakeera okuziriisa, abakeera obikola ki. Si kiri embwa okukeera okugiriisa n'okuginaaza kubanga bazinaaza naye okwebaka nayo si kyangu. Omukazi okwebaka n'embwa ki unbelievable. Abasinga bagamba nti tebadde embwa nti si mbwa gyabadde yeebaka naye mbu kibadde kisitaani kyabadde nga yeebaka nakyo. Bambi mukazi wattu yafudde alage gamu ku mawulire agatredinga ku social media. Bantu bangi bavudde nga bayisaamu story n'amaaso nga bagamba bu si ntuufu naye nabagamba nti mu nsi bwe kimu kisoboka kubanga balanse mpola lunaku lwaggulu bagamba wali omukka tewabula muliro. Ebiseera singa ekituuka ekyo kituukawo abasinga kugamba nti baba surprised okubanga bawulira ekintu bwe kiti naye ng'ebintu bingi nnyo gyebiri ebisinga n'ekino kimuwulira. Abasinga kye bawakanya nti si kituufu. Abasinga kye bawakanya nti si kituufu. Bintu bingi nnyo ebisinga bisigala mu kyama kuba ekintu bwe kiti nekireetera ekinene kubanga kibeera mu public kinene ekyembwa lwakuba yafudde ekirwa kubanga kikola ki kirinkinga bagezako kubanga balaga eti amuviddeko kubanga afa. Naye bakadaama bangi nnyo abadde Uganda nga bye bakola tewali abimanyi naye nga bye bakola bintu bikambwe nnyo olwokubanga babeerezaawo famire zaabwe n'okufuna akasente ako basiba baweereza. Waye ebiseera singa osanga kadaama nga yatuuka eyo mbawalabu amugamba ogenda kunaaza misota tujja kwongezaamu kadiramu tujja kuwa diramu 3,000 diramu 5,000 yo ne basuubiza okubanga bawa diramu 600 mbirayo ku social media okwo naye mbo ne bakola ki ne bakkiriza ngaalaba nti akasente kakola ki akasente kaali bakangi akasente kaali bakangi ne bakkiriza. Ndoza mwawulira nkuba ki Yesu mwaka guwedde bobosi we yamumaliranga mukamwa nga bagenda simanyanga mu bisenge n'amumalira mu kamwa naye kyekimusasuza nga kyekimusasuza yalwala oba bakiyita batya bakiyita goyita abadde bawita goyita buno bwokugundi kuno ku mumiro mbu bwe yalwala era akakana afudde. Abasinga bangi nnyo abakkiriza ebintu bwe biti binene ebirimu bino bwe biti ebisente nnyingi tebawangaala bafa bakakana bafudde. Obadde n'abatabikola nabo bakola ki bafa
naye ate bano abasinga enamba yaabwe esinga ababeera nga bakkiriza bino ebintu bwebiti bino ebiri mulimu bafa nnyo tebawangaala naye nga muneege mawulire aga trending akadde kano ku social media bagita Faadi TV jimbeebaza mwenna abanfollowinga abasubscribinga yamunyigane kade nti kyemwakola kyamaanyi nnyo temwakola kyamaanyi kubanga mwasubscribinga ne munyigane kade mbagamba nti muli bakabi nnyo muli babodejjo okubanga mwafollowinga ne munyiga kade ate ne musubscribinga kugamba nti kimpereka like video eno ate commenting onyige kade bambi kitonye kyakuba kyeyo kadaama bana bangi nnyo abadde Uganda naye nga basinga balowooza nti esente ezo bazikola basiika binyomo tebabeera mu kweyagala biki naye teba mirembe abaana bakola ebintu ebitategeereka kubanga bafuna akasente akakeeki eyo bakola ebirimu ebitategeereka kubanga bafuna akasente akeeki eyo ensonga munnange bantu bonna badde bakola ki bateekamuko ka respect teekamuko ka respect kubanga akasente ako si kangu okukafuna temulaba abaana bebabeera mbali mu kwebakalambwa kuyoosa mbwa kuyonsa misoda bibabeeramu tubakalambwa zanya gwe n'okuzanya abasinga tubyogera balowooza nti byajasi byaffe byamwabya bintu bya ddala lwakuba singa temubimanya tebitera kujja mu public naye nga bibaayo bano oli eyalinkinga nti yayoosa emisota abasinga mwabiwakanya naye nga byali bituufu kyazuuka nga byali bituufu bibeerayo eyo lwakuba abasinga bakola ki babikola basiika kubanga byakyamu ensonga nti biswaza ate byantiisa ate byewuunyisa biba bijja kumuswaza bambi bw'abyogera. Weebulungi Faadi TV kitalo nnyo mweraba.